Okusanyusa
Mugulire sweet anune jawo bulera tuleke sembereno jawo bulera bo mushambada mama show Sitting
Whatever was built before by the greats, including Honorable Kato, it is the division. Due to echo. Fetwize ebintu bingi. Nze ndowooza banesaba mukulu waffe mwami Sebata nsaba otukola ekyokukwano tato nokubiriko mu ngalo omukulu. Okutambula kulaba okudda kunyumya ntambudde amawanga mangi nensanga abayimbi baayo n'ensi erimu abantu emiliyoni nga 2 zokka 3 Guinea Equatorial nga tewali muyimbi wa Uganda wayinza kubakwata. Nengamba kiki why netandika okukola research ng'omu nsobole okugenda ndabe enkomaekanyumya lwaki abayimbi ba Uganda. Ensonga emu bwe benazuula ng'omuntu tuli divided. Tuli so divided. Tukulembeza ego naye abasoma mukimanyi nti division means division. You are divided, you reduce. It is not happiness, it is division. Buli mwawukana okendeza buli kintu okubeerera ku maanyi mu buli kintu temuyinza mutagwanga mwawuka. Ffe twegasse twogeze eddoboozi limu, not because we are begging. We are not begging for anything and we are not beggars. Naye tuli wano okusaba ebyaffe ebibadde nga bibbulwa. Abakungu abamu bwe baamanya nti ffe okusoma kwatulema ab'emitwe emibangulemu ne beegatta ne basobola okulya buli kimu tebatuleetereka stage kokka. Ekyo nengamba bannange mujje tulabe waliwo embeera. Bw'abanga mwami Sebata ebbanga limulabidde ku TV ng'akaabasaba buyambi ku nnyimba ze yayimba ezikyaliwo aliwo ati kitegeeza nze gyendaga Shiba gyalaga Kalunanga gyalaga Lijjanjazi gyalaga bonna abaana bano gye balaga tugenda mu bbo baleetalanga okumwana bakulu bafe bonna bwe bali. Teri muyimbi yatusooka wali bulungi nnyo bonna bali kubonaabo. Kiba kitegeeza bwe tuyimbye ekyenyi ekyo ekitayibwangako naffe gye tulaga ne twekwatamu omulimo nga tukyali bavubuka nga tukyali n'amaanyi tubuuze ki kiyinza okutudda mu mbeera eyo ng'ate ne bakulu baffe tubayambyeko kubafe abakyalira eddoboozi. Tugenda okudiiringa n'abakulu bonna bekikwatako okulaba ngetudizibwa ebyaffe copyright law okubanga eteekebwa mu nkola. Mwami Kato lwange ekyamuleeta ku federation yagamba mulwanamu ekindeese wano nawulidde nti mwakoze ekintu kino kirungi nnyo naye kigenda kubalema kubanga temumanyi bunene bwakyo. N'agamba bwe munaaba temuli banywevu bagenda basatula mu wiiki 2 naye nze nzize kubabbiira ku bino ebigambo byenjogera waliwo abantu mu house ndooza balinda 15 abayinza okunjulira nga bonna bayimbe. N'agamba ekintu kyemuyingiridde kinene nnyo kuba abantu abalina sente zammwe b'amaanyi. N'agamba nti TV station ne radios ziowningebwa baminisita bamemba ba palamenti n'abagagga abakyasinza okuba abagagga. N'agamba mwe baani. N'agamba sente zammwe zakolobaka tune otwala 1%. Gavumenti omusolo revenue etwala 5 bana abakuterekozi batwala 30 waliwo bamidomini batwala 13 bagregata mwe bananyini music mutwala 1%. Ate naye tubadituwa mmwe mubasinga ssente n'amaanyi. Nzize kubagamba nti olutalo lumwayingidde lunyonyi mutuyitife bakulu bammwe mutwebuuzeeko tubayambe byava mu mukama ga mwami Kato lwange nga ffenna wano we tuli n'abalala nga 100. Era n'agamba tumulonde ku boodi ebyobuwi bw'amagezi n'amaanyi amala gatyatubuulira era getugenda okuyita. So nze mwami John Sega wankusaba taata wange okusobola obutakola nsobi mwe zemwakola kyangu otuyite tukyewo otulabule ebiwabuzi. Naye tetulina ngeri gye tuyinza kugamba genda kugamba gavumenti nti twabbibwa etuwandiikira ebbaluwa egenda eyo okubanga tusevingibwa. Tuba tulina okuyita prime minister netwogerana, tuba tulina okuyita abaka ba palamenti netwogerana, tuba tulina okuyita abantu gavumenti bonna netwogerana, tuba tulina buli muntu yena tulina okuyita netwogerana including the president. Kubaffe abayimba